Kano mbadde siyinza butakateekawo waneeno akatambi ka muganda waffe Kukyeyo eyakola emyaka n'emyaka n'aweereza ssente babeere nga bamuzimbira amayumba wabula yagudde mu kyekango nga tayinaawo yadde n'ennyumba neegi ezo zonna ze babadde bamusindikira mu bifaananyi ze bamurikodingira obutambi ennyumba ezo nga si zize ziyina nnyini waazo. Muganda waffe ono olw'ekyekango yagudde bugwiddalu ye n'agwa eddalu n'ava mu mbeera olw'ensonga bambi abbiddwa. Naye baganda baffe ne mikwano gyaffe abantu baffe betuleka ewaka lwaki mutukola ebintu weebiti? Lwaki mutukola ebintu weebiti? Mumanyi obulumi bwe tuyitamu? Mumanyi biki bye tuyitamu e Bulaaya naddala mu nsi eno ey'omuwalabu biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe? Bannange nga tetuwebaka, bannange nga batuyisa bubi, nga batukola buli kimu, nga batwenyinyala, nga tetulya, tetweyagala, tuleka ebiseera byaffe byonna ebyokusanyuka ng'abaana ab'obuwala ng'abalala abawala betulaba mu ggwanga Uganda abagenda mu bidongo abakyusa abasajja abakola ebintu eby'enjawulo ne babeera ku Snapchat ne beekuba ebifaananyi ne batambula eno n'eri ne bafuna environment ennungi ne bassa empewo ennungi ne balya emmere ennungi. Ebyo byonna ne tubyerekereza ne tweberekereza n'okwebaka n'abasajja betwagala okufaako bufi ne tulinnya ennyonyi tujje tukole tukwesize nkwesize ng'omuntu wange, nkwesize nga muganda wange, nkwesize nga maama wange oba tata wange oba jjajja wange, whatever kyonna kyenkuyita nkwesize nenkugamba munnange newaddeyo nze mboneebone tubeere bulungi twezimbe. Bw'oba onzimbidde ennyumba mu ssente ze nkuwadde ennyumba eyo tegenda kuba yange nzekka, ojja kugisuulangamu w'ogyetaagidde, ojja kugikyalangamu, ojja naawe wagenda kufuuka wo. Kinyuma kitya egwe okuyita mu kkubo ng'abantu bonna basonga ku nnyumba gy'onzimbidde ng'ogamba n'ennyumba ya muganda wange yampa ssente n'engimuzimbira kiwulikika kikya? Naye mmwe mutuyita emabega, ssente zaffe ne muzirya ne mutatubuulirako ne tutuuka okukomawo ne tutuukira ku ziro. Mazima ddala naffe we tubakolako ebibi ne tubakola ebikyamu mugenda kutunenya, we tubakyawa mugenda kutunenya. Ensonga yammwe y'okutunenya nga tubajje mu bulamu bwaffe completely and also ebeera nsonga ki? Byebintu nga bino wammanga. Yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange eno nteekayo updates ennungi z'otalina kusubwa naddala ng'oli Kukyeyo. Kwata ekigambo subscribe weekiri, kwata ku notification bell eyo waggulu, buli video yonna gye nteekayo ebeerenga ekutuukako bulungi nnyo. Tubuulire ki ky'otegedde mu butambi, tukusuubira okukomentinga ng'omaze okulaba obutambi buno kuba bwa nkizo nnyo. Ayeetaaze okunkubirako kwendi ku Instagram koza Sheila Adita page mfollowinga, ate era onkubireko ombuulire kye weetaaga. Ku TikTok okoza Sheila Adita page, ku Thread nkoza Sheila Adita page, wabula ne ku Facebook nkoza Sheila Adita page. Jangu obeerenga onneeyungako omwagalwa. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe ono eyagudde eddalu ng'ebintu bimususseeko olw'okubanga ssente zonna z'akoledde Kukyeyo ab'ewaka baziridde ne batamukolera ekyo ky'ayagala. Wabula nkusaba oyigemu nnyo ate era n'amaaso ogaleke nga gali open. Katugendeko mu katambi. Njagala weetegereza akatambi kano. Ono Kadama baamufera nti bamuzimbidde ennyumba ne bamuweereza n'endagaano. Yagenze okutuuka ku nnyumba ze baamuweereza nti zaazimba nga za muntu mulala. Yagwa eddalu. Wuliriza bulungi nkodde. Keetegereze ofumiitirize. Sente teyina mukwano gwo. Abantu si beesigwa. Mulimu ebitutuukako mu bulamu bw'ensi eno n'ogamba naye kati kino nkikolere ki? Nga kituufu bisusse endowoozayo. Toyina bw'obitandika. Maama wo mwennyini, muganda wo, oyo gw'obadde weesiga ennyo, eyakukyaya abalala naye nga yakuliddemu olukwe. Temunenya muntu kugwa ddalu. Waliwo ebisukka ku buntu, waliwo ebisukka ku bwongo ng'olina kuyitako. Omuwala oyo yeetaaga buyambi. Mbasaba bw'oba omumanyi mwetaaga munoonya
ngezezaako okutracing obutambi buno gye buva naye nabo balina gye babujja. So bw'oba omanyi omuwala oyo eyagwa eddalu eyava ku Kukyeyo n'asanga ng'ebyo bye bamugamba nti bibye bya muntu mulala, mugambe bambi oba abamuliraanye bankubireko, nja kumuwa obuyambi bwonna bwe yeetaaga. Enamba yange eri noti 75789669. Oba osobola okugenda ku bayo waggulu awo. Enamba zange kweziri n'eya WhatsApp. Nja kuba muyamba. Genda ku bayo noonyamu enamba yange giwa abafamire ye. Tukwatagane tuyambe omuwala oyo. Bampita Calvin Kayanja, president wa Kadama ne bankuba Kukyeyo bonna. Tukwatagane wamu okulaba nti tuyamba bannaffe abali mu mbeera embi. Njagala n'okubajjukiza bw'oba oli mulenzi gy'oli oli myaka 21 mpaka ku myaka 35, emirimu gy'abakirina Dubai ne Kata gyazeemu. Naawe ng'oli mwana wa buwala oyagala genda kukuba kimeidi wonna ensi y'ebirooto byo, ojja kunkubirako ku 0 ku namba yange eyo gye nsomye noti 75789669. Bakirina bafuna miliyoni 1.3 ojja kuba munoonyaako. Wano wenjogerera munnange tuli Lugazi. Abamanyako akatale ke Lugazi mukamanyi bulungi, katale kapya gavumenti yakakazimba. Waliwo omuvubuka yafera Kadama emyaka 3 egy'essente. Yamusanga ku online okwo mbwa mu bankingire sente nga zazimu bankingira. Kadama nga tafuna notification. Yamaze kudda wano n'agenda mu banka ne bamugamba nti account ye eriko emitwalo 2. Yazirikidde mu banka n'emuddusa mu ddwaliro. Banka n'emusaba ku bipapula bye bamuweerezanga nga mu system tebiriimu. Omuvubuka yazzeemu mukubira nga takyakwata masimu ne line yazikyusizza. Yadduse mitiyana tumutrakinze ng'ali Lugazi. Gwe mulimu gwe tuliko obudde buno wenjogerera ndi Lugazi. Tuswamye wano okulaba nti omuvubuka oyo tumukwata. At least tulabe ng'avunaanibwa oba atunde ku ebyo bye yakola mu sente za Kadama. Abweko emyaka 3 ogimanyi. Ne bannange mulekerawo okwesiga abantu b'oku online kuno. Mbabuulira bw'oba tofuna notification nti sente bazitadde ku account yo, ebya banka nsaba obyesonyiwe. Bano abantu bemulabye ku online nti mbankingira, abamu babaweereza bipapula bya nasa. Oligenda okudda wano ogenda okukebera ku account nga sente zo baazirya dda. Kati omanyi ekisese ekiriwo, family teri cooperative kuba teyagiyingiza mu nsonga zino. Kati basobola kumuyamba era bo banyiivu nnyo. Tuli mu struggle, tuli mu kubona abona okulaba nti arresting omuntu ono, naye nga tetulina buyambi bwonna bwa family. Banyiivu anti sente wazitubuusa, waziwa mikwano gyo, waziwa abo boolabye ku online, kati bakuyambe. So ebiseera ebisinga bannange omuntu bw'oba tokolangako business naye Uganda n'olaba bwesigwa bwe, tomwesigisa sente zo ng'ogenze bweru. Abantu abamu katulako ebise buka beerimbika n'akulaga nti mulungi nnyo naye nga si bantu beesigwa. N'emyaka 3 omwana wa bendi akoze mu kiyumba n'akola amanyi nti agenda kuddawo n'asanga omutiti gw'ensimbi ku akawunti ye, yazze nga kuliko mitwalo egiggulawo akawunti. Yazirise banka n'emuddusa mu ddwaliro. So tuli wano simanyi omuvubuka oba sente yazikwana mu bakazi oba yaziri oba zikyaliwo, tuyinza okubaako bwe tumusesemya. Ne bagambe yagula maboda ali wano Lugazi, yadduka mitiyana yiiri ne coordination ne tracking etulaga wano. So bannange twegendereze sente zaffe, tumanye abantu baani betuziwa, twegendereze nnyo abantu betulabye obulabi ku online kuno. Ajja kulaga nti mwesigwa nnyo gy'oli naye obusente bwa buli ate nga tolina nagyo osobola kumujja. At least tumanye abantu betuze tutambula nabo mu bulamu, reality abafamilizi zaffe betuze tutambula nabo. Omanyimu abeesigwa, omanyimu abakubeereddewo. Ate no wa family yo sente zaziri aswala kuba amanyi nti kooti ya family esobola okutuula. Mu cases zendabye eza family oli bw'aba yalya nnyo kale emyezi 6 bw'aba yakolako ebyekifayire eno ogisangayo. Tegedde. So bannange simanyi bwe tugenda kukola kintu kya sente zino kyawudde family kikyayiza abantu betuze. Akatambya ku gwe ng'omukozi kakulese katya, inkimanyi kakulese ng'oli mwennyamivu.
kakulese nga naawe owunze ebigambo tokyayina olowooza ebintu bingi nnyo era nga nkimanyi abamu ku mmwe abali ebulayi abali mu kukola ssente mutandise okwebuuza ezange ziri safe amwayi safe ssente ezange byentuma abantu okunkolera babinkolera baganda bange mazima ddala wembatuma okubako bye bankolera kituufu babikola oba ssente bazirya nkimanyi muli mu byebuuza nange mbyebuuza temuli mwekka nange mbyebuuza ndigenda okuddayo ewaka ng'ebyo byonna byonna byempulaninga byembadde mpulaningira ebbanga mazima weebiri oba nga tebiriiwo tukkirize tugaane baganda baffe bangi nnyo abakoze ebulaaya si mu buwalabu mwokka n'ensi endala abali mu nsi endala nabo nga ssente zaabwe abeewaka bazirya buli nabawaako story ya mukwano gwange twali naye e China mukwano gwange oyo twamala okusoma ate ye munnange ng'asoma bw'akola n'abeerayo ebbanga nze natuuka okudda ewaka ne mmalayo emyaka 3 nga ndi waka maliriza ekyantwala e China ye n'abeerayo wamu gy'emyaka 6 n'akola ssente ne ziwera bw'azisindika ewaka bamugulira ettaka bamuzimbire jjukira ssente zeere nnyingi muganda waffe oyo yagenda okudda oluvannyuma ly'emyaka 12 okudda e Uganda nga tayinawo kintu kyonna baganda be ne bamugamba teekako ne famire yonna ne mama ne taata ssente twaziweereramu baganda bo tewaliwo kintu na kimu wabula tugenda kuwa ettaka erya famire tulikuwe tubeere nga tukusasudde muganda wangu mukwano gwange oyo yankubira essimu ng'akaaba nnyo namulenzi nambuuza Shira abantu baagala ki yali aweddemu essuubi nga option gy'ayina kwejja mu bulamu bwansi ne twogera wabula twali twakamala okwogera olw'eggulo n'anywa obutwa ng'ayagala kufa ne bamwanguyira eddwaliro ne limutaasa kino kitegeeza ki abantu baffe betuleka ewaka mulekerawo okutuyisa obubi kubanga muba bantu baffe ojja kuŋŋamba nti nze muganda wonziridde olwo singa abadde muntu wabbali nze nnyoko nze nziridde kitaawo singa saakuwerera singa saakuzaala ebyo byonna byonna tebikola makulu lwa nsonga ebintu bye ndi mu patikanira okuteekawo nkimanyi bijja kuyamba gye bujja ate n'ekirala nange mbikola kwetereeza nfuneko wembeera mwagala mbere mu nsi nga njayaana buyayaanyi nkunta eno n'eno simanyi bantu baffe betuleka waka entegeera yaabwe eriki ku nsonga nga zino wabula nga ate wensazewo okwogera ku nsonga z'abankuba kyey'omu katambi kano olunaku olwaleero sigenda kwerabira mwami Calvin Kayanja olwa pressure eyamuteereddwako bakadaama oluvannyuma lw'okufulumya akatambi akakwatagana akakompeyaringa abafiripino n'abannayuganda abaana bamugombyemu obwala bamuvumya okufaako obufi ne bamulangira ebigambo bingi ne bamugamba gwe tomanyi bye tuyitamu avuddeyo olunaku olwaleero n'abeera nga afulumya akatambi akadifendinga ebyo bye yayogeddeko luli era n'atuwa ensonga ze ensonga ezo z'atuwadde tugenda ziteeka waneno oziwulirize bulungi gwebeerako katugendeko mu nsonga za Calvin Kayanja zabadde alina otuwa ate era tukomye tuufu abafiripino si bakozi era banafu naturally naye ekibakuumira ku mirimu egyo ne bakola emyaka gyonna beebuzaabuza nnyo buli mukama we lwakuba eriisa amulaba ku mulimu so ate mwab'amaanyi era abakozi emirimu mugimaliriza mangu ne mufuna obudde obukola ebinyiiza bakama bammwe omuwala bw'akwagala ku mulimu ssaawa 2 mwezi okuleka nga budde bwakuwummula naye bwe buba budde bwakukola tayagala kulaba ku ssimu tayagala kulaba nga otudde olina okubanga olina kye weebuzaabuza nakyo naye ng'amaaso go bwe gakuba gakulaba oli bize olwo ojja kuwangaala era ajja kukwagala nnyo mu nnyumba ye tuli mu kitundu kyaku nkubuulira abafiripino babangaladeshi baseriranka bye bakola ne babasukkulumako kyova olaba omusaala bafuna mungi baganzi eri bakama bammwe era bakola mu mayumba ag'emyaka mingi gwe n'okola omwaka gumu n'olemererwa naye nga wamusangawo ng'ali mu 10 ntegeerekese nga sineeyongerayo njagala kukutegeeza ntwetaaga bakiriina bakago andolas bakola ku bisaawe mu ggwanga lya kata nkubiraako ku nnamba y'essimu noti 75 798 669 ojja kuba onfuna butereevu tweyongeddeyo n'ensonga endala tubadde ku kwebuzaabuza ku mirimu
tufuna nnyo obudde n'omalirize emirimu mangu ogende okole ate ebinyiiza omuwarabu ebyo mu Philippines ebyo bossi abawarabu ebiseera ebisinga tebabyagala. Ensonga endala ey'amakulu kwe kwefuula fala. Buli kimu gwe mugezi gwayagala okutegeera ennyo okusinga ne mukamaawo. Abafiripine ebyo tebabikola, Babangladesh tebabikola, abafala, abamukozi, abamwana, maka. Tawa opinioni nga bwe mwerogoza. Bakadama mwefuula nnyo abagezi okusinga ku bawarabu. Ku mukamaawo engeri abamu gye mugenda nga mulinamu ebitabo naye olugezigezi n'akamanyo manya titekakola era tekalina bwe kakusembeza ku mutima gwa boosi wo. Ekisembeza Abafiripino kwe kuba nti bafala. Oli amulaba ng'omwana nga gwayigiriza naye mmwe Abannayuganda mwegeziwaza nnyo. Bino bikole naawe bigezese olabe bw'otaasembere mu mutima gwa Muwarabu. Nkusuubize ennyumba ojja gikolamu emyaka egisukka 5 ate ogifunemu. Va ku bino bye mulemererwa mu wiiki. Nakunnyonnyodde bwe baagala abaana b'Abawarabu. Nakunnyonnyodde bwe bakola kasenda baguzi. Ateekawo ekipya, akamulayo ka juisi, aleetawo ekyenjawulo, akola ebisukka ku mulimu. Aloopa n'abageya bakamaabe, ate aloopa ne bakozi banne. Gwe mudda mu lugambo. Teriyo boosi kabeere nze Kayanja bwe sitayinza kufevalinga muntu anzibirako ku ebyo ebigenda mu maaso mu nnyumba yange. Naye olinga eyajja okuva e Uganda okuyingira ennyumba ya Muwarabu, olinga eyajja omuketta, gwamugeyengula, gwamutenda obukyafu. Omufiripino tageya Muwarabu, era bw'omugeya naye bw'abimutwalira. Obuntu buno bwa lugambo naye buluwanguza. Mwe bintu bino ebitonotono bye mulabanga ebintu by'ekisirusiru ate mwanattu bye bisobola okubatuusa ku sakisesi, bye bisobola okubatuusa ku biruubirirwa byammwe, bye biwanguza Abafiripino Babangladesh, mwe bye mulabanga ebyokuzanyiriza. Olugambo Mukama ofunayo akadde omuwe ku lugambo. Funayo akadde okoleko nawe ku bakozi banno ku lugambo weegule. Kale tobakolako olugambo bagenda kukuwa ki be bakutwala be bakusasula. Nze mbalaba mwagala nnyo bakozi bannammwe abatabagasa okusinga ababasasula Bannayuganda mbamanyi. Nkugambye wano bw'ovaawo mu steps zonna ze tugenda okuba nazo nga toyize bw'olina kukwata Muwarabu baako ekikyamu kati muninde mu paati eddako nkuwa Omufiripino bwaloga Omuwarabu otya ensi. Bampita Calvin Ganja president w'abankuba Kyeyo. Noonya ku nnamba gye nkuwadde tulina bakirina ne bakago Andolas mu ggwanga lya Kata. Salala okuva ku $1.5 paka ku $1,700,000. Teri ku WhatsApp ennamba eyo giwe blaza wa ndowooza ne Calvin Kayanja mumuwuliriza bulungi. Mumwena mwena abaludde ebbanga nga mumufolowinga, mumugoberera, abawa emboozi ez'enjawulo, abawa kansolingi ow'enjawulo. Akatambi kaneeno gw'okawuliddemu amakulu gonna, igwe nga nkuba Kyeyo okawuliddemu amakulu gonna, ensonga z'awadde ozirabamu amakulu oba leero naawe ekintu kimukutte kimulidde ng'era bwe kyasooka luli. Ensonga z'awadde ez'Abafiripino okwegula ku bakama baabwe ensonga eyandibadde nga simbi naye si buli Muwarabu nti ogenda kumwegulako. Mulimu Abawarabu abatayagala kwesembereza bakozi nga tayagalira ddala, ayagala oconcentrating ku ekyo kyakuleeta. Ayogedde kola amangu emirimu, oyagala omuntu akole emirimu okuva ku makya paka kiro nga tafunye mu budde buwumiramu. Ekyo nno tukiyita poor working conditions. Kyova olaba ebiseera ebisinga Baganda baffe bakomawo nga bakutuusa emigongo, bakomawo bakutuusa ebifuba, balwadde, bayina ebirwadde ebyenjawulo, tebawummula. Ekintu ekyo kikyamu era akatambi ako nze ngenda kavulunga. Ayogedde ku bintu by'olugambo, bali okubeera n'olugambo ne balyamu bakozi bannaabwe enkwe ne babaloopa. Tubirabyeko ebintu ebyo bingi ebyabakozi okulya mu bannaabwe enkwe. Baganda baffe be baliddemu enkwe ne bafundikira nga babagalidde, abalala be baliddemu enkwe ne bafundikira nga n'obulamu tebakyayina, abalala be baliddemu enkwe. Bingi nnyo ebigenze mu maaso. Nze
nze nganze adita sisuubira nti nno ekintu ky'okugamba omukozi okulopa mukozi munne olw'okubanga balina ebintu bye boogeddeko nti nno kintu kirungi kintu kikyamu nnyo mwenna muli bakozi newooneegula ku muwalabu ogenda sigala ng'oli mukozi ate era togenda kufuuka muntu wa waka ekintu kyokka kye wandibadde nga okubiriza baganda baffe zibeera empisa nabatya how they can overcome problems ze baba basanze mu maka g'abakama baabwe jjukira abantu betukolera abantu banjawulo okuva mu kala mu neeyisa yaabwe mu ndowooza zaabwe si be bamu naffe ife tubasinga okutegeera tubasinga okulowooza bo nga bwe batuyisa ate ffe si we tubayisa ffe tubayisa bulungi nnyo kubanga bakama baffe ng'oggyeko n'ekyo omuddugavu yategeera omuntu omuddugavu yategeera omuntu obaani ffe we start with respect yenze Sheila Adita kandi kamanye kikyolowooza katambi ako nga weeyambisa comment section ate era beerawo oninde mu katambi kange ak'okubiri wabula nga tonnaba kugenda nkusaba ekintu kimu subscribinga woba luli tewa subscribinga ekigambo wekye subscribe kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekayo eberenge okutuukako oleme kuba ng'osuka bagambye ku Instagram kwe ndikosa Sheila Adita page ku TikTok Sheila Adita page ku Thread Sheila Adita page ku Facebook Sheila Adita page imbaagala nnyo